Poliisi egumiza bannayuganda ku kulabula okwakoleddwa ekitebe ky'eggwanga erya Bungereza wano kwabwe. Wabula poliisi eraze nti okulabula kuno si kulambulukufu bulungi era nga kino kiteeka ab'ebyokwerinda mu matankani. Wabulwa nga kuno mu biseera bingi bwe kufulumizibwa tekugenda wala kutuwa mawulire matuufu ge tusobola okusinziirako okugezaako okulondoola oba n'okwongera amaanyi. Bagenda ne baleeta okuwabulwa kuno mu bugazi bwakyo nti mwewale obutale, amasomero, poliisi zonna, tulina poliisi ziri 106, obutale mu Uganda bulinga mu 500. Kati tolina wootandikira. Bulijjo kino bannaffe tubagamba nti bwe mba muyina okuwabulwa okugenda mu maaso mututegeeze mu ngeri yaffe ey'omunda. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga asabye bannansi nabo okwenyigiramu okulwanyisa ebikolwa bino nga bakola buli kyetaagisa. Ono era olukongolo alutadde ku bayeekera aba ADF naye n'alaga nga bano bwe baba 45 nga n'obubondo bwabwe obw'enjawulo babulwanyisizza. Kigenda kubeera kizibu nnyo abayeekera ba ADF n'abatujju ba ADF okuddamu okutondawo amakanda oba okusimbawo amakanda mu bitundu by'e Uganda. Aba UPDF bakoze kinene nnyo mu kusaanyaawo ebitundu byabwe mu bitundu bya DRC. Juza baatwa report nga nzijuvu. Ate ne wano mu Uganda ebitongole ebirwanyisa obutujju ebya CMI, Crime Intelligence ne Counter Terrorism bikoze kinene nnyo okusaanyaawo obubondo obw'ekiyeekera muno mu ggwanga. Enanga alaze bannansi ku biki bye bateekeddwa okussaako omulaka mu bantu be bawangaala nabo. Abantu abasaalimbira mu bitundu okumala akaseera ne yeetala n'agenda eri n'akomawo n'adda eri, abo abantu bonna tulina okubeetegereza. Abantu abeetegereza abakozi n'abo abagezaako okubuuza ekikwata ku kizimbe. Ekizimbe kino kiyimiridde kitya? Mulimu n'abo abeetegereza ebitundu nga batambulira mu mmoroka, avuga mpola bwe yeetegereza n'akuba ekkoona n'akomawo. Obwo bonna bubeera bulabe. Takomyoko era alaze n'abayeekera ba ADF be base ssabbiiti eyise awamu ne gwe bakutte ng'ayingira kuno. Kye bayita Ttondo mu parish eya Nsala, abayeekera ba ADF 3 mu kuwanyisiganya amasasi baakubibwa amasasi ne battibwa. Twazuula emmundu emu n'amasasi 25. Tulina n'omwami Adomat Christopher myaka 42, omutuuze wa Arua. Ono yakwatibwa emutukula ng'agezaako okukukusa explosives oba bbomu zino ezitulika. Yatugamba nti explosives zino oba bbomu zino yali yazifuna ku Mutanzania mu paaka y'eri gwe bayita Donald, era n'amugamba amuyambeko okuziyisa emutukula mpaka e Kasese azitwala e Congo mu basima Gold, naye nga era awo yakoma. So nabeerawo nti kyali kyetaagisa okweyongera okumubuuza ebibuuzo ebirala. Mu buufu bwe bumu poliisi era ekyalina emirambo gy'abantu 4 ku bulumbaganyo obwakolebwa ku ssomero lya Lubiriha Secondary School e Kasese. Okusinza kw'Enanga agamba nti omuwendo guwezezza abantu 14 abaakazuulwako abantu baabwe ng'okuva ssabbiiti eyise abantu abalala 3 be baazuuliddwa abantu baabwe, wabula abalala endagabutonde zikyagaanye okukwatagana. Omugatte guweze abaana 14, katukyabuzaayo abaana 4 nti tetunnaba kufuna samples entuufu ez'abazadde abasobodde okujja ku zino samples ze twakafuna, naye tugenda kweyongera okukuuma emirambo gino n'ebisigalira by'abaana bano okutuusa nga tufunye abazadde baabwe abatuufu. Omulambo gw'omwana gwe bajja mu ggwanga erya Congo era nga yali awambiddwa nagwo gwazuuliddwako abaago, wabula enzita gye baamutamu Enanga ginyumyanga lutabaalo. Omwana ow'obuwala aba UPDF gwe baazuula mu Congo nga omulambo gwe baali baguziseeko ekitundu nga gutandise n'okuvunda, so nagwo twasobodde okugwekebejja.
Mulambo gw'omuwala ono ow'emyaka 17 gwaweereddwa maama gwe bayita Kyakwima Jetrida. Naye nga ekyentiisa kiri nti omwana ono Bira Amina Rashid myaka 17 yafa mu nfa ya bulumi kubanga omulambo gwe twagusanga nga kumpi bamusala obulago katakukutuke ate ekitegeeza nti yafa nga bamusala busazi obulago. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.